Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video katonako olwaleero njagadde twogere ku ebyo kwezo ensobi abaami ze bakola naddala nga bali ne bakyala baabwe. Twogere ensobi ezo abaami ze bakola naddala nga bali ne bakyala baabwe ewaka mu kisenge mu ngeri yonna. Ensobi ze njagala twogereko naddala tunuulire ezo nga bali mu nsonga z'ekikulu kubanga bali mu kisenge. Ensobi abaami ze bakola mpitirivu nnyo naddala ezo ezibuza abakyala obwagazi. Omukyala n'abeeraawo ng'ali mu kubonaabona n'ensonga z'obwagazi n'ensonga y'amazzi okubula obwagazi byonna ebiseera ebisinga abaami ensobi ezo mwe muzireeta. Nga bw'ogenda okuwulira ngenda kuba nkunnyonnyola ojja kwejjamu olabe nti kituufu mukyala wange ebyo ntera obbimugamba ogambe nti kituufu by'oyogedde ebyo ntera obbikola naye nga mbikola mukyala wange ebitali birungi. Kale kye tugenda okutandika nakyo ekisookera ddala abaami temwagala kuwa bakyala bammwe budde. Ekintu ekyo eky'obudde kintu kikulu nnyo 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 ate kiwanvu. Abaami temwagala kuwa bakyala bammwe budde naddala nga muli mu kisenge mu nsonga z'ekikulu. Ebiseera ebisinga ggwe omwami bw'ogaana okuwa omukyala obudde, omukyala oyo tagenda kuba na bwagazi. Obwagazi bugenda kubula, tagenda kuba na mazzi. Okitegeera kasaabula obwagazi kizibu nnyo okubeera n'amazzi. Ebiseera ebisinga mu abaami mugaana okuwa bakyala bammwe obudde. Obudde obwo buba butya? Omwami osaanidde omukyala oyo bw'omubeera nga muli mu kikolwa, fuba okulaba ng'omukyala oyo omuweeweetera eddakiika eziwerako ate ng'omuweeweeta ku ebyo by'olina okuweeweetako ebituufu. Okitegeera osobola okubuuza mukyalawo n'omubuuza nti munnange mukwano obwagazi bwo ku mubiri gwo businga kubeerawa? Omukyala oyo ajja kukubuulira kuba ye aba yeemanyi awo wali obwagazi. Naye ebiseera ebisinga abaami mubba mabubami, mubeera mupakuka, temufaayo kuwa bakyala bammwe budde. Ng'ate omukyala bw'oba oyagala omukyala omuggyamu ekintu kyonna ku nsonga ezo amazzi biki kutuuka ku ntiko, omukyala oyo olina okufuba okulaba ng'omuwa obudde ku nsonga eyo y'omuweeweeta. Kwegamba olina okumalira obudde buwanvu kungulu nga tonnagenda munda. Ekyo ky'olina okumanya ggwe omwami. Obudde kikulu nnyo ku mukyala. Buli w'omuwa obudde obutono tolina ky'ogenda kulaba kiva mu mukyala, ekyo kikubuulira. Kasi omuwa obudde obutono tolina ky'ogenda kulaba. Kati n'olwekyo fuba okulaba ng'omukyala oyo omuwa eddakiika 3 jasi kumuweeweeta buweeweese kungulu okwo kanga toyingira munda jasi. Okitegeera muwe eddakiika 3 gajja kuba gamumala n'oluvannyuma okole ekyo. Ate ekintu ekyo kiraba eky'okuyingira omukyala yennyini yalina okukikusaba n'agamba mwami kati yingira. Okitegeera njagadde enkoleyo akantu kano bambi mutegeere abaami kuba abakyala bali bubi. Abakyala bali bubi ku nsonga eyo ey'obwagazi. Abakyala bali bubi nnyo nnyo nnyo. Baguze eddagala erya buli kika naye teribayambye. Ate n'abo ababaguze eddagala tebababuulira kituufu n'omulundi n'ogumu. Ensonga eyo abakyala abasinga mubeera bulungi nnyo, mubeera n'obwagazi bwammwe, mubeera n'amazzi gammwe, naye omuntu oyo gw'oba naye yakuleetera okubulwa obwagazi, okubulwa amazzi. Oyo gw'oba naye oyo yaviirako obuzibu okubeera ng'oli bw'otyo. Okitegeera ekyo eky'obudde kikulu nnyo. Abaami muwa abakyala obudde ojja kulaba nga buli kimu kiteredde. Ekintu ekirala ekyokubiri, abaami mulina ensobi gye mukola y'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Kibi nnyo okugamba omukyala nti ta amazzi. Lwaki leero oli bw'oti? Lwaki simanyi tonjagala? Lwaki tolina amazzi? Lwaki oli mukalu? Kiki simanyi oli mwezi? Ebiwe bite ebigambo ebyo n'obigamba mukyalawo bya bulabe nnyo. Omukyala nga muli mu kikolwa n'omugamba ekigambo ekigezaako omunyiiza, obwagazi bubulira ddala. Ekyo nkikubuulira. Mukadde ako mulina kubeera nga mwogera ku bigambo bisanyula, bisanyula mukyala nga bitunulidde ekyo kye muli mu kukola. Ekyo ky'olina okumanya ggwe omwami. Lekeraawo okugamba mukyalawo nti lwaki tota mazzi? Lwaki amazzi togata? Lekerawo okugamba mukyalawo nti simanyi tonjagala, lwaki tota mazzi? Kati n'olwekyo ebintu ebyo byonna byewale. Fuba okulaba nga mukyalawo tomugamba bigambo bigenda musoomooza bwongo bwe ng'ate muli mu kikolwa ekyo.
kiba kya bulabe nnyo. Ebintu bino njagala mbiwulirize bulungi kuba bya makulu. Abakyala bebisinga obbabonyaabonya n'onaanywa eddagala erifaanana litya ng'omwami wo takyusizza mu nkola gy'akukolamu, mu nkwata gy'akukwatamu, togenda kutereera, ogenda kusigala nga bw'oli. Okitegedde bulungi nnyo. Ekintu ekirala kya bulabe nnyo okubeera nga buli kaseera ovuma mukyala wo. Buli kaseera nga mubeera mu nnyombo, mubeera muyomba, temutegeeragana. Ekyo nno kya bulabe, kiba kikosa obwongo bwe. Kati otuuka ku tayimu eri okumugamba nti munaye tugendeko eri, okutuuka eyo ng'olaba mukyala wo mukalu, mukyala wo talina mazzi, ne weebuuza nti lwaki oli bw'oti ate nga tewali bw'oti. Ebiseera ebisinga ggwe omwami buli lw'otulugunya mukyala wo oyo n'omuvuma ne mubeera mu kuyomba buli kaseera, kimanye kigenda mutwalira ebbanga ppanvu okuddamu okuteeka mu birowoozo bye ku nsonga eyo ey'omukwano. Ekyo nkikubulira omukyala asobola okubeera ng'akwagala kuno kungulu naye nga munda alina amabwa munda ago agamusumbuwa. Ebiseera ebisinga abakyala mubateekako amabwa ago munda, ku mitima, ku bwongo, ku mubiri munda, kwegamba naaba nga buli lwakulabako oba buli mutuuka mu kikolwa ekyo ng'ajjukira bibi, atandika okweraliikirira, obwagazi buba bujja kubula. Okitegeera? Ekintu ekyo temutera bitunuulira. Ky'oba olaba nti ebiseera ebisinga mu abakyala mwetaaga nnyo counseling, okubabuulirira, okubagumya, okubabudaabuda, okukomyawo emitima gyammwe musobole okwagala abaami bammwe, muddemu mulaavu eri yasooka. Ky'oba olaba nti nga wakafuna omwami oyo obeera n'obwagazi bungi eri gy'ali. Okimanyi ekyo? Obeera n'obwagazi bungi naye buli mugenda mu maaso mufuna ebyo ebibasoomooza mu bulamu obwa bulijjo. Ebiseera ebisinga ggwe omukyala, ebiseera ebisinga omukyala buli lwafuna ekimusoomooza nga akimufunisizza oyo gw'abeera naye, ebiseera ebisinga kiba kizibu okuddamu okubeera nga bw'abadde. Kiba kimwetaagisa okumugumya. Kati ggwe omwami bw'obanga omanyi nti mukyala wo otera omunyiizanyiiza buli kaseera, kumulaga bakyala balala, kumulaga nti oli mwenzi, ebintu ntuwe bityo bye bikyasinze okunafuya emitima gy'abakyala. Kwegamba abadde akwagala omutima ne gufa, abadde alina laavu ennyingi eri gy'oli, laavu ekendeera. Ekyo nkikubuulira kuba buli wajjukiramu kiri nga buli mu kikolwa, obusimu bw'omukwano bufa. Atuuka essaawa naaba nga takyakuwulira ku mutima gwe, n'okola biki nga takyakuwulira. Ky'oba olaba nti ajja kutuuka esseera abeere nga takyalina bwagazi, abeere nga ali awo mu kkalu naye nga tabitegeera. Era ebiseera ebisinga abakyala mwogera nnyo n'ogamba nti mu kusooka nali bulungi, naye kati simanyi lwaki kyajja ndi bwe, simanyi lwaki ndi bwe nti. Ebiseera ebisinga mubeera n'obulumi ku mitima gyammwe, obulumi obwo butalabika naye nga kikuli ku ggwe kuli. Okitegeera? Kati ekintu ekirala abaami kye mulina okulekerawo okukola oba bye mulina okwewala nga muli mu mukwano ogw'omu kisenge, bw'obeera ng'oli ku kikolwa fuba okulaba nga toleeta biboozibozi ebyo ebitalina makulu. Ebiboozibozi era mubeeramu ebyo bye bimu ebibeeramu ti leero nga sikutegedde, ng'oyogera obuntuntu bwe butyo, leero nga sikutegedde. Ekyo kyokka kimala okuzza omukyala emabega. Abadde agenda afuna obwagazi ng'ajjako agenda akutegeera mpola mpola. Kati w'omugamba ekigambo ekyo nti nga sikutegedde olwaleero, adda emabega, obwagazi bwe ne bubulira ddala ebbanga eppanvu nnyo. Njagala mwetegereze bulungi nnyo mu abaami wamu n'omukyala. Ebiseera ebisinga obeera ng'olina omwami wo nga muli mu laavu eri yennyini enzito, ng'omwami wo asobola n'okukulerako, buli kaseera akukubira kasimu, buli kaseera akuwaana, akuyita amannya aga buli kika, akuleetera buli kalungi, akugulira buli kantu. Ebiseera ebisinga laavu ye ebeera waggulu nnyo, kiba kizibu okubulwa obwagazi olw'ensonga nti omuntu oyo obeera omuwulira yakuli ku mutima gwo, obeera omuwulira. Kali n'olwekyo obeera olina okuba n'obwagazi eri gy'ali nnyo. Naye buli lwagenda akendeeza ebintu ebyo by'abadde akulaga, buli lwagenda akendeeza n'atandika n'okuvumamu okukuba, obwagazi buba bujja kubulira ddala bulungi nnyo. N'onaanywa eddagala eriri litya togenda kutereera.
sente zo balekerawo okuzibba gwe omukyala agula eddagala mbuonoonya bwagazi. Ekyasinze okutwala obwagazi bwammwe abasajja abo be muba nabo, engeri gyakuyisaamu, engeri gye mubeeramu, okitegeera nga bwe nabagamba abakyala mbabuulira nnyo nti gwe omukyala weetaaga kukwata nga mwana muto, weetaaga kukwata nga mwana muto naddala nga muli mu nsonga eyo, weetaaga kunyumiza mboozi ezo ezitunuulidde ekyo kye muliko, kwega buli kye mwogera kyonna kibe nga kitunuulidde ekyo. Bino ebirala bino simanyi mbu ndi mwavu, sente zibuze leero, simanyi biki, mubyogere nga muli mu ddiiro. Bwe mutuuka mu kisenge emboozi ekyuke, wadde gwe omusajja ng'osiibye mu kusoomoozebwa lwa ssente zikubuzo zeeno zeeri, emboozi eyo togireeta mukadde ak'omu kisenge nga muli mu nsonga eyo. Kiba kibi nnyo. Omukyala waba yakunyiizizza, funa engeri gy'omugunjulamu oba funa engeri gy'omubuuliramu ebyo bye yakunyiizizza, naye ng'ate fuba okulaba nga oba bimugamba tokosa bwongo bwe, kuba buli w'okosa obwongo bwe kiba kikuleetera ggwe omwami okubeera nga omukyala oyo ky'omuleetedde kigenda kutta amaka gammwe, agenda kutuuka ekiseera abeere nga takyalina bwagazi eri gy'oli. Nkugambye wano ku feesi asobola okukulaga nti akwagala, naye ekibeera munda kiba kirala. Ekibeera munda kiba kirala. Kati n'olwekyo ekintu ekyo okukiggyawo olina ofuba okulaba ng'omukyala oyo omugatta mu ngatta efaanana etya. Fuba okulaba ng'omugulira ebintu eby'enjawulo by'obadde totera kugula, mutonera ebintu eby'enjawulo, muwe ku ssente, wadde maama w'abaana bo ng'obeera naye waka osobola omuwa ku ssente, kwegamba ogezeeko okuzza omutima gwe, mugulire ku ngoye, mugulire ebintu eby'enjawulo ebyo ebisobola okukomyawo omutima gwe addemu akwagale bulungi nga bwe mwasookera ddala. Okitegeera nga bwe nabagambye nti muba mutandika muba ne laavu y'amaanyi, naye bwe mugenda mu maaso laavu eyo ebula. Olw'ensonga gw'omwami otandika omukyala oyo omulaga ebintu ebirungi ebisanyusa, omulaga nti omwagala nnyo, naye buli gye mugenda mu maaso eno ebintu ebyo bikendeeza. Okitegeera ate buli bw'obikendeeza naye omutima gwe gukola ki? Gufa. Okitegeera ate nga omukyala yenna, omukyala nga anaakuuma obwagazi bwe, gwe omusajja olina okuba ng'olaga mukyala we ebintu eby'enjawulo, tokendeeza bukendeeza, wabula olina kwongeramu bwongezi oba oyagala okukuuma omukwano gwammwe nga tegufa, ng'omukyala otabulwa bwagazi, ng'abeera bulungi nnyo nga bwe yasooka. Fuba nnyo okulaba gw'omwami, fuba okulaba nga mukyala we tumujjukiza bintu by'emabega, ebintu by'emabega bibeere nga byayita. Fuba okulaba nga mukyala wo tomujjukiza ebyo bye mubaddemu emabega, tomujjukiza gaboozi agatategeerekeka, kiba kya bulabe. Buli w'omujjukiza ebintu tuwe bityo, ebiseera ebisinga afuna okusoomoozebwa ku bwongo bwe. Gwe omusajja fuba okulaba nga mukyala wo omulaga ebyo ebituufu ebisaanidde, fuba okulaba ogezaako mubudaabuda. Okitegedde, fuba okulaba ng'ogezaako mubudaabuda. Gwe omwami gwe kennyini gwe olina okufuba okulaba ng'olaga omukyala oyo omukwano omutuufu, omukwano ogw'enjawulo, asobole okufuna obwagazi, asobole okufuna amazzi ago, kuba amazzi abeera nago, naye obuzibu obubaawo gw'omwami gw'olemererwa okuggyayo amazzi ago oba okulaga mukyalawo, gw'omwami gw'alemererwa okulaga mukyalawo omukwano omutuufu, asobole okufuna obwagazi, asobole okufuna amazzi. Bwe kityo bwe kiri, abaami kye mbasaba mugezeeko okulaba nga mulaga bakyala bammwe omukwano omutuufu, abakyala baleme kubundabunda na kubeera nga banoonya eddagala eryo ery'amazzi, ne babaguza n'ebintu ebitategeerekeka, ne babanywesa ebintuntu ne basigala nga we babadde. Kati n'olwekyo gwe wenna omwami ng'oyagala okuzza omukwano gwe obujja, njagala osooke otuule mukkawo mu ntebe, osooke olowoozeemukko, ogambe naye omukyala ono bwe nalina akamufuna yabeeranga bw'ati, yabulwanga obwagazi. Kwegamba kyebuuze mu mutima gwo gw'omwami, kyebuuze nti biki bye nakolanga omukyala ono mu kusooka bye sikola kati. Kwegamba ogezeeko okuzza omukwano gwammwe obujja. Ebiseera ebisinga ebibuza omukwano mu mukyala bintu biba bya bulijjo. Enneeyisa yammwe gw'omwami n'omukyalawo, enneeyisa kintu kikulu nnyo mu mukwano. Ebiseera ebisinga nababuulira ebyo by'osobola okutunuulirako by'ogamba nti ebyo bya bulabe singa obeera ng'oli ne munno, bisobola okubuza obwagazi direct
okugeza ng'obadde onywa sigala mubi nnyo, enjaga mbi nnyo, omwenge mubi nnyo bye bimu ebikyasinza okubuza obwagazi mu mukyala, omwenge, okuyombayomba okwo okutatadde, kwegamba ebintu weebityo bye bikyasinza obbaleetera obuzibu, naabanga mukyalawo abulwa obwagazi buli kaseera, okitegeera. Ekirala mu abakyala nabagamba nti ebiseera ebisinga osobola okunywa eddagala eryo, osobola okunywa eddagala n'olinywa, nkubuuza nnyo nti kati kiki ekiddako? Eddagala olimaze oddinywa, kati paati ki ekiddako? Ekyo kyekibeera ekikulu ekiddako. Simanyi oba okitegedde bulungi. Eddagala olinywedde, kati ki ekiddako? Ekiddako ekyo kyekibeera ekikulu era kyekirina okusooka nga tonnanywa ddagala eryo. Oba okitegedde bulungi? N'onaanywa eddagala ng'omwami takyusizza ngeri gy'akkwatamu, ngeri gye yeeyisaamu nga muli mwenna, engeri gye yeeyisaamu mu mpisa, era ojja kusigala nga bw'oli. Ekyo kye nkugamba, mulina ofuba okulaba nga mwezza obuggya mu mbeera gye mweyisaamu bw'omwami naawe omukyala. Kijja bayamba bulungi nnyo, era w'osanga ng'amaka bateesa bulungi nnyo omwami n'omukyala nga bateesa, tebatera kubeera na buzibu. Ekyo simanyi oba mukimanyi. Waliyo abantu ng'omukwano gwabwe guli waggulu nnyo nga bateesa. Ono kalyako n'ono kalyako, buli kaseera beekubira amasimu, buli kaseera oli otya bebbi, mukwano oli otya. Kwegamba enneeyisa nga gye beeyisaamu yokka ebamala obumazi okukuuma omukwano gwabwe nga guli waggulu. Era abo bangi nnyo gye bali, era ng'omukyala tasobola kubulwa bwagazi ssaawa yonna nga abeera bulungi, tabulwa mazzi, obwagazi bubeerawo olw'ensonga nti ono omuntu gw'ali naye empisa gy'amuyisaamu nnungi, simbi, kwegamba temukosa bwongo bwe, okitegeera. Kati n'olwekyo mwenna abaami mulina okufuba okulaba nga bakyala bammwe mubayisa bulungi, mubabudeebude, mubatonere ku birabo, mugezeko okulaba ng'omuyisa ng'omukyala. Ekyo kijja kuba kirungi. Kibi nnyo okusiriikirira mukyalawo, kibi nnyo okubeera nga tobuulira mukyalawo engeri gy'olimu, engeri gy'otuuseko ku bintu eby'enjawulo. Kwegamba kirungi nnyo n'omulaga nti mukyala, akasente kakano nakakoze, ebintu ebyo ebimu nabibateerayo gye biri wansi eyo, naye ebintu ebyo singa mubikola bigenda kuyamba laavu yammwe okubeera ng'eri waggulu. Bwe kityo bwe kiri. Kankome ku ebyo, gwe wenna ayagala okwongera okunnyonnyola ku nsonga eno tewali buzibu. Nja kusobola okunnyonnyola ku WhatsApp. WhatsApp kweri eri 07778373401. WhatsApp kweri nja kwongera okunnyonnyola bulungi nnyo ku nsonga eyo ey'okubulwa obwagazi. Kiki olina okukola? Ngeri ki gy'olina okweyisaamu ng'olina omukyala oyo, ng'olina omwami oyo? Biki by'okwegamba embeera eyo gy'olina okweyisaamu nga muli waka? Okusoomoozebwa okwo kwe mufuna ewaka kukola kikulu nnyo okubuza obwagazi mu mukyala. Bulungi nnyo omukyala talina kubeera nga yeeraliikirira buli kaseera. Ekyo nkikubuulira, talina kubeera nga yeeraliikirira. Kati labayo kiba bwe kiti, wuliraga omwami. Tugeze olwaliro osobola omugamba nti mukyala nga toyina mazzi leero kiki? Ekyo luno ne luggwa. N'oyitawo ennaku 3 n'oddamu n'okimugamba, mukyala nga toyina mazzi leero kiki? Kati atandika okubeera nga buli bwe musisinkana mu kikolwa abeera atya, abeera agamba omwami agenda kuddamu aŋŋamba ekigambo kiri kye yaŋŋambye. Eyo kyokka kiba kimala bumazi okubuza obwagazi bw'oyo omukyala. Ebigambo ebyo by'omugamba ebyo bya bulabe nnyo, bimuviirako okubulwa obwagazi okumala ebbanga eddene. Oba okitegeera, kwegamba kati ekintu ekyo kimugjamu, obeera olina omubudaabuda, okumuzza engulu, okumulaga nti omwagala nnyo, kwegamba omulaga nti muli wamu, mwafuuka ba Luganda, muli ba mukwano, kwegamba omulagire ddala nti kyekyo nga mwasookera ddala, yeyo embeera gy'olina omulagamu. Kuba ebigambo ebyo by'obeera omugamba buli lwe muddamu okusisinkana kimubeera ku bwongo, okitegeera oba? Era kwegamba buli lwe musisinkana muti mbuliri kyasooka okufuna ku bwongo bwe, leero oba naafuna amazzi, leero oba naaba nago, leero nfudde oba agenda kuŋŋamba ki leero. Ekyo kyokka kimala bumazi okubuza obwagazi bw'omukyala, okubuza amazzi g'omukyala, okubeera ng'alowooza ng'ate muli mu kikolwa. Kibi nnyo 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 ebyo.
bye balina obbabuuliramu abakyala oba mwagala okufuna obwagazi. Mbagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekya likinga video. Mbagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.